gwe munnayuganda we bakugamba nti omusajja ono mumukwate bulungi temumanyi kye mulina gwe omuntu omu tosobola kukitegeera okujjako nga nkulaze ku biki byakoze on international scene amawulire ge Uganda nakugamba bino byenjogera wano babiraba ne babirekayo teri gwe bagambye nti Rwanda process yatandise sheyalingira munategeere kike tuliko. You have an international icon, African freedom fighter. So are Uganda yokka. But Ugandans, you are ruled by an international criminal. Nchidemu, Museveni is an international criminal. Ebintu byonna byonna bimutabukidde. Because of Kyagulanyi, Somalia and Ethiopia are shaking hands in Rwanda process. Manyi muli bakujjukiza eno. Somalia yabaddeyo mu Rwanda process. Ndowooza mukijjukira mu Arusha. Yabaddeyo. Abaana b'e Congo batandise okubajja gye bagendanga nga bawangangukira ebibinja byonna byonna babikomyawo babizze Congo olw'okutya obuyekero obugenda okugenda mu maaso. Rwanda process. Mbagambye you have an international criminal. Kyenkusaba munnayuganda ekintu kimu. Njagala munoonye SPS imwe yonna yonna gyali mu munoonye oba omukubira simu oba okola kyo oba omusheyalingira oba omuleetera wano simanyi. Munoonye omuleete ku eno video. Alina video gye yakoze. Video eyo ntuufu. Nnyo eyogera ku Rwanda process ababulya egundi yabadde mu Arusha. Kagame yavudde mu Arusha. Wamini yavudde mu Rwanda. Yasaze busazi najje Uganda. Ekintu kino SPS imwe kye yababuulidde. Yakitandikidde mu maaso. Wabula mu kukitandikira mu maaso. Nze njagala nkulage sosi yakyo we kyavudde nakugambye Rwanda process yatandise. Tubadde nga tulina olutalo mu Congo nga tugamba nti Kagame and Museveni aderiyo M23. Kakati mweno Rwanda process mugenda kutegeera between Kagame and Museveni who is the real M23, who is an international criminal. Lwaki nabagamba Rwanda process guno musango nga gwoona agenda n'oloopa omuntu mu kooti nga waliwo obujulizi obumulumika kubanga nakugamba bino byava mu ICC report UN report gye bakola. ICC negamba tugenda kulinywalinga emisango wabula Museveni okufuna sente mu Russia baddamu ne ba activatinga Munas Commission eno yali yakona then baddamu ne ba activatinga bupya amajjo egagenda Museveni nawayo Kagame then kwe kutula mu Arusha. Joe Biden weja mu Angola baddamu ne ba activatinga Rwanda process yali ya 2022 ne ba activatinga ne bagamba etandikire okukola. First meeting Museveni teyabadde omanyi muli bakujjukiza njagala nkulaga asiimwe we yabakoneddeko then nange ngenda okubateekerako kyensaba SPS imwe akwate video eno agatte gye kyavudde then agattire wano munnayuganda ofune ekifaananyi ekituufu. Eno episode ngenda gibakolera ennaku ezi 2 Rwanda process yatandise. Njagala muwuliza asiimwe tugende ku Kasame Iruto then nkulage ekinyusi kya video tweyongere. You have an international criminal but is going to pay because we have an African freedom fighter. Watch this. Meeting eno yabyakwerinda ebikwatagana ku region eyo yonna n'obukulembeze bwa Museveni ne Kagame nga bwe buli ku nkato yazze kyama. Museveni Kagame wini byanyuma mukasambidde Gashumba Kayitana video eno gundi meeting eno bagibaddemu wulira bayogedde ku nsonga zino wamanga bali mu budde obuzibu ennyo oluvannyuma lwa Museveni okukola endagaano ne Tanzania zonna ze yakola abazungu ne banyiga Tanzania. Buli bye yasuubira bye yateekateeka Tanzania abazungu banyize Tanzania byonna ali mu fix word ku Tanzania. 2 abazungu banyize Southern Sudan essaawa yonna abayeekera ba Salva Kiir bakwata obuyinza e Southern Sudan okusinziira. President Museveni, myself, my brother Hassan Sheikh, and the Prime Minister Abiy, we are planning to have a meeting to also reduce the tensions that currently are in the Horn of Africa. Because the security of Somalia, the stability of Somalia, contributes significantly to the stability of our region and the environment for investors and business people and entrepreneurs to thrive. In the same spirit, the process in TRC, which EAC has been involved in,
and we welcome the suggestion by DRC to unify the two processes, the Luanda process and the Nairobi process, into one process. We got recommendations. Gwe munnayuganda oyinza okwebuuza nti ate Gashumba abijjiramu wa? Gashumba abijjiramu wa? Njagala mujjukire statement ya Gashumba emabegaawo ng'abagamba nti M23 egenda kusibukawo mu Uganda yali abitegeeza. Kubanga M23 babali bubi ba orchestrators ba Congo babali bubi under Rwanda process. Eya peace in the Horn of Africa enchangenda jibogera. Owe Ethiopia no we Somalia they are shaking hands. Okitegeera? Naye njagala soke kunyonye ku Rwanda process encha tugenda kuongerezaako tugenda jigoberera paka jeggwera nabagambye under Rwanda process tugenda kumanya who is the real M23 between Museveni and Kagame, who is the real criminal. Guno musango nchidamu je gwina okugwera kubanga bagamba already omusango bantu bakimanyi nti baguza kati bagala kigwenga tebagenze mu kooti bigwe peacefully na peacefully eno weggwa kitegeeza tugenda ku interest zani za America eza Joe Biden ze tugenderako. Joe Biden yakola ki? Yaze kuba BRICS eririddawa eri mu Uganda na bagamba Museveni agenda tuuka ekiseera ng'ali ku lose situation gyaliko senga agamba nti abitana force Rwanda process bagenda deactivating ajukira omusango guno guli mu ICC report na video kweri kuno sijiddamu. Okitegera njagala jukira nafe tulina omusango twamuteekako mu ICC naye ate guno gusingako lwaki kutinkula nova mu nsi yo crossing borders gwe musango bajjo muteekako nti yava mu nsi ye nagenda natinkula natta abantu mu nsi endala ogwo omusango munene si mwangu kati gusinga nafe gino gye twamuteekako kati weda alina ne crimes against humanity oguliyo ate alina ne guno ogumudabolinga nago guliko crimes against humanity. This is international criminal. We have the real opposition. Kakati muna Uganda Rwanda process yatandise naye mu kutandika omwami ono teyabaddeyo. Kagame ye yabadde. This is your Kagame omulaba wano bulina okubeera obutebe buna naye teziriiko akawunti emu teziriiko nkalu teyalinyeeyo. Kagame ye yagenze. Tshisekedi ye mukulopa omusango gwe yalopa Kagame n'agamba Kagame yamutinkulya ne according to the UN report je tulina egamba ne Museveni akola ki abirimu. Otegere ekintu ekyo kati process ye Kenya Ruto je yabagambye nti tulina okuba ye yali under Uhuru Kenyatta bagamba tulina okuba je baddukira tugende mu city kuba paka mu capital city watabatuwa. Otegere ekintu ekyo kati Biden ono tufuna African freedom fighter wetumufuna jamutinkulya otalo ono abaluka agenda mu BRICS. Biden ajatinkula ebintu nakugambe tulina ebintu bibiri biva ku international scene nebyo nabigwera mu Uganda awo tulina Liboto corridor tuchagivuga ne Rwanda process tugivuga. First sitting yagenza okugwa first sitting nga bagamba nti bonna abantu aba balina okubeerawo bonna bana kuno omuye kaika yagenze yensonga lwaki ono we yavudde eri yazze buzina akola kinasala najja mu Uganda. Okitegera ekintu kino kubanga ekintu kino bakirimu babiri we bazze emisango Kongo naye kakati oyo mumulaba oyo atula bwati nagaziwa bwati nolowooza muno talina gye yazza misango gyali mu kudduka akwata abaana babendi abatalina misango n'abateeka mu makomera naye egijaganya ogenda ogiwoza. Guno omusango gwa ICC tagenda kuddawo mu kutuzanyirako oyo omusajja one wise man. This one called Lewis Lubongo yabagamba tugenda kuyingira State House mulaba Dobu style bajja kwekanga we bubu nga tuli mu State House. We are getting there. Okitegera we are getting there nga nawe mu Uganda wotayiza bwoti ono twaga tumutayize ku international scene ku local scene kwechanga bwechanzwe mwechanga tukubembwa nga tujifunye State House. Ate kati ali mu shock eya Assad ndowooza yalowooza nti engeri Joe Biden gye yakava mu Angola kyali wa Assad bamututeka guddeyo naye bagenda kola kibagenda kumunywerayo kati kyali mu kutya ogenda mu Rwanda process. Leero mbadde njagala just kuwa source yayo encha tugenda gyogera mu full swing nga yabadde tugende ku Somalia nga kyabadde. This international criminal ate kati okufuluma ne Uganda oyo gwe mulaba oyo ate okufuluma Uganda kwa ino genda yewozeeko. Okitegera ekintu kino naye akimanyi tebasobola okumunyigirayo kati ono ebyavuddeyo kwe kujena akoleki abimuliire. Ezo meeting bafulaka Gashumba babirimu nabo ebyokuta ebya M23 ensonga lwaki omuli agamba kyesaawa yonna M23 ejja. Nalabye video ya Museveni nga awana abakoleya ng'alaga bamusanyusa kuba bo tebagenda nga bazungazunga mawanga amalala nga bakuba ebyeyo. Ningamba ono olw'olumu singa asirikako
kubanga afuga eggwanga lyaffe naye alagira ddala nti ali out of touch na buli kimu ekigenda mu maaso. Countries which externalize labor, I think are countries which have missed something. And I have some proof. You see a lot of Bangladeshis abroad. You see Filipinos. Have you ever seen many South Koreans? The only South Korean I saw abroad was Ban Ki-moon. South Korea is half the size of Uganda. But it has got a population of 60 million, I think, something like that. It's still got a bigger population than Uganda. But you don't see them roaming all over the world looking for jobs. Me, I'm more for the South Korea approach. Naye olwana luno kusokera ddala kati ebyoyogera biki ekintu kye yandisoose okwebuuza nti bano bo bakikola batya kubanga ogenda n'omutunuulira ebiseera ebisinga ng'ayogera nga olaba ensi endala ebintu bye zikola ate ye byavumirira kusokera ddala oli mu nsi gy'ofuga nga yemu ku nsi ez'exportinga labor naye abantu okubeera nga bali mu mbeera notandika okuleeta olunkulu obasanga nono kojja wange sali mbu tetwagala bazungu oyina ki mu nsi yo okola kiki ky'olina ky'okola nga n'obuti bw'omumannyo buli made in China obuti bw'omumannyo n'obuuza nti gwagobaganya abazungu nti tetwagala bazungu mu ggwanga lyaffe bwe bubanga n'obuti bw'omumannyo obusokoola mannyo tubujja China kugana ne webuuza nti China yeyina ettaka eggimu erimerako nnyo emiti okusinga eryaffe ensi eyaffe enjavu nga bweri ebintu byandigaye nti kati ffe mu bwavu bwe tulimu buno bwe buntu bwe twanditandikiddeko okufunzafunza ne tubukola oyo n'omusanga ng'avevenga ebyo mbu simanyi tetwagala wano bazungu koleyo olwaleero gyagala gye yeegomba gyatalaba bannansi baayo nga bakuba ebyeyo njagala otunuulira ekyo ekindi emabega ekyo eyo giraba eyo tawa eyo airbase y'Abamerika bali wano ziri wano mpitirivu abo babeesembereza kubanga bo they mastered the art of using someone who wants what you have in your own advantage n'omukozesa n'omuwa ky'oyina ky'ayagala ku ggwe n'osooka n'omunyululamu emigaso egimulimu njagala otunuulire eryo dduuka eryo nga toli mu Amerika mukwano toligulaamu ngatto biri wano mu nsi yaabwe bano wandigaye nti tebandikoze ebyo because they have everything bali mu position esobola ogamba nti ffe tetulina gwe twetaaga because they have everything bwe nkugamba nti they have everything omuntu nga ensi tekoma kubeera nti eri industrialized kyokka naye ng'esobola okwerimira emmere yaayo eba eri mu position egamba nti ffe tugobye wano buli omu yenna n'omuzungu munnaffe tetumwetaaga because ffe tulina buli kimu naye akulaga nti Omumerika akyamusembeza amufunemu ebyo byayagala kubanga naye ayina Omumerika byayagala kati ewaffe obasanga bagaffe abazungu bano tubagaba baagala kutu exploitinga baagala simanyi kutwala golodi waffe baagala kutwala oilo waffe oilo tugenda munywanga buugi tulina ku understanding the game nti bwe tuba nga tulina oilo nga bamwagala tulina golodi nga bali bamwagala tukoze tutya okukwata golodi waffe ono nga bamwagala ne tumukozesa okumufunamu byo bye balina bye tutalina bye twetaaga mu bo naye olw'okuba obubbi bubawunyako nga nagisi bubawuza tubagoba nga tolina kyolina Korea eyina buli kimu abakwata Samsung gadgets bano abasajja be bazikola abavuga emmotoka za Kia abali mu nsi z'Abawarabu Abawarabu bavuga nnyo emmotoka za Kia basajja be bazikola balima omuntu oyinza okuba nga oliyo nga tomanyi nti waliyo ne Samsung ka basajja babikola we batuuse abo twandigambye nti they have everything tebalina gwe beetaaga naye still basigala bayita bali eri babaleka ne babeerawo nga tewali n'omu ye mulugunya mbu simanyi otusembereza Abamerika naye Bobi Wine olugenda mu Amerika nti oyo akolera Abamerika agenda kusavinga interest z'abazungu ebyekisiru eggwanga lyaffe lyameza amannyo okugamba nti lisobola okuyimirirawo lyokka olaba ne bwaba muntu wa bulijjo tosobola kuyimirira wekka era weetaagako banno kubanga ogenda bafunamu ekyo kye bakola ki kyotayina ng'ate bo bakirina bawe kyolina bakuwe obafunemu emigaso beegi balimu kati omusanga avevenga era ekivubuka kyonna bwe kibanga ki boyfriend kyo n'okisanga nga kiri awo kinyumya ebyo ebibuuzi mbu twagala kwegobako bazungu mukwano toddamu kukikkiriza kufukira bw'aba muwala
mwana mulenzi yambala empale yo kubanga wana kuzalira agenda kuttira olulyo goba omuziina nze nkubuulira todda mukukiza bw'osanga ekivubuka kati bino ebikuze nga kikojja kyange kisali alla bw'okifunako chansi kikuba oluyima omugongo wakati okigae tuggyeko obusiru. What do we have? Abasajja bakola sisitimu yaabwe nga we cannot run away from them and ekyo tulina okikkiriza. Kati saagala kuddamu kulaba Museveni nga avevenga simanyi abakoleya bo tebakuba byeyo. Abo balina buli kimu naye gwe byovumirira bo bye basobodde okukozesa okubeera nga batuusawo we batuuse. Tugenze mu deep politics kano bakayitadde political barbarian. Kano Dr. Kizza Besigye oyo political barbarian awedde emirimu. Oyo baamuleeta okumuteeka mu kifo kye basuubira nti oba osanga waliwo munnayuganda ayinza owa matuka eyo n'akituulamu n'afuukira Museveni ekizibu. Kati bo ne basolovinga ekizibu ekyo nga mu kifo ekyo bakitaddemu olwedde omuntu okukuleetera okwesiga omuntu oyo ne bakulaga nti bamugulako emisango miyitirivu. Gwe n'otuuka n'ogamba nti buli kibi bakigula kwona omusajja naye nga waliyo fact omusajja bye yakola ng'ensi yonna ebimanyi. Museveni yagaana bikozesa okulwanyisa Besigye. Lwaki? Besigye baamuwa okugula ennyonyi helikopita n'agenda n'agula ebivundu sente n'azezibika n'aziteeka mu nsawo. Ne bamuwa omulimu ogw'okugula engatto z'amagye. Besigye yaleeta za kugulu kumu sente n'azikwata n'azezibika n'aziteeka mu nsawo. Museveni yagaana okukozesa obujulizi obwo okukuba Besigye. Yagaana teyabinyeganako. Lwaki? Kubanga yakimanya the moment wabikozesa bannayuganda mujja bbuuka Besigye munoonyeyo omulala gwe muyina okwesiga. Kati ate ye yali ayagala mwesige Besigye yensonga lwaki yamuggulangako emisango ejja ekisiru naawe gy'olabira ddala noga bino naawe okategedde political barbarian Besigye. Akaseera kaatuukanga nga munnayuganda weekyaye oyagala ng'ogamba nti Museveni katumulwanyise tumuggyeko. Besigye ng'asituka munindemu ngenda kulangirira ekiddako. Nga naffe tugamba kana ayogedde. Wiiki emu ng'eyita, wiiki ey'okubiri ng'eyita, olwo mukakkana obusungu bwe mubadde mupise wali eri okweggyako Museveni bukakkana bwaddanga abagamba kati mukube ng'ombe buli omu mu motoka ye kube ng'ombe okulaga obutali bumativu. Tukoye Museveni buli omu kube ng'ombe nga munnange mukuba ng'ombe ng'olwo nalwo luyita. Ng'olunaku lulala lutuuka nga mugamba Museveni atutamye lengera engeri bino laba bino kati tulina omuggyako envuvumo ne zitandika ovuga. Museveni buli we yawuliranga envuvumo mu bantu nga zakumuggyako abantu bayinza okwegugunga ne bamuggyako. Besigye yali akola mulimu gwa kubalinnya ku buleeki. The moment we bali government akatusituke twerwaneko Besigye yalinnya ku buleeki. Mukanda kusindika mmotoka nga atudde ku siteringi ate yalinnye buleeki ekifo ky'okutegula emmotoka. Owulira Besigye ngadda nti buli omu kuba amasepiki wooli nga munnange bakuba bisepiki papa mbu mu gete eyo bambi. Besigye abagambye mukuba amasepiki muggyeko Museveni. Osegera omusajja oyo muyinako obusungu oyo Besigye muyinako obusungu bw'amaanyi nze nkubuulira. Bawuddisiza abantu ebbanga lyonna eva abantu buli we bagamba nti bannange twetamiddwa olunaku 29 abantu lwe beetamwa. Wallahi Besigye twamunoonya yagaana okulabika. Twaligambe nti Besigye kati naye akozesezza omukisa ogwo abantu bakola ki? Museveni yadduka nako mu ggwanga bamukubira bukubizi essimu ne bamugamba bano eno teriaki kuttemu. Ng'olwedde yateekawo Besigye abantu bagamba kano yayogera ki nga kanaali eyo yeebase nga tanyega okumanya Besigye mubi. Besigye bamuteekawo nga bannayuganda akaseera ke mwaligambe nti oba tunoonyeyo omuntu yenna
gwe tuba tukola ki twesiga Museveni bwatyo bwe yamugattagattangako Besigye yamugattangako bano ba Lukwago namugattako bano ba Ssemujunganda namugattako bano ba Namboze bano ba Muwanga Kivumbi yajja muzimba nga mugattagattako ba Muhammad Nsereko bani ne beeyongera okubuza abantu osegedde kati gwe yali buuse Besigye obuuza madamu ticha ayogedde ki nga talina kibi kyayogera ku Besigye nga naawe ogamba gwe yali buuse Besigye ng'ogamba nti gundi ayogedde ki nga munange nga twebaka twakazuuku Kyagulanyi yakajja n'atugamba muzuukuke naye nga naye atuzuukusiriza ku nnyondo bannayuganda okubajja mu tulo tuli omanyi otulo tulimu ne kalifomu Museveni yatulwebasa otulo tuli otuliko ne kalifomu oyo Besigye bamuyitadde political barbarian mubi nnyo n'okusinga Museveni nze nkubuulira kubanga ye tomumanyi ye yeerimbika mu kukuyamba ate nga yakukosa osegedde yeerimbika mu kukuyamba yakugamba ngenda kukuleetera ddagala ate yakukosa oli Museveni